Aniza ko nnyo ku MP5 Media kadeke kano kaba kagocha agabaga kagwawo ngabe katambula gonna gwanga Uganda bwerwa Uganda gonna gabagaliwo tuba tubazo okubanga tusazeeko munaya tulaba subscribinga likinga sharinga commentinga buli kimu kigere maso okubanga kitambulya ddala obulungi ennyo tuze Professor Masanda as usual nange ne wankubadde ndi mulwadde nambe boza ku bantu tulabe ngabe kidabeera baba bambi sorry buza ku bantu mwebale nnyo mwebalire ddala enteekateeka zimukola zeezo mwongere okusubscribinga enteekateeka bazze kati abantu kati kwebali basubscribinga buli lunaku so mwebale nnyo mwebalire ddala bakoze omulimu okafuna sharinga werezaako munno likinga bwe kimu kyonna kikole kitya kitambule bulungi nnyo kati wali akola atya akulebesa adde n'akamu naketundu so tujja kutambula nga fembi kasita mulikinga musubscribinga bwe kimu kyonna tik na kitambulira ddala tandikirewa tulina ebintu bingi weekend yabadde mpanvu twabadde mu yidi weekend yabadde mpanvu twali mu yidi lunaku lwali wa kutaanu tuvuddeeyo tuzze ebitambula bingi nnyo tusooke ne King Saha yakoze ekivulu sawa yabadde Busoga eyo ne baba kana akasajja kalina amasannyalaze wakalabye kasajja kalina amasannyalaze newankubadde RDC yalagidde ku kivulu ne bagajjako ne bazikira naye abantu basigadde ne bagamba nti twagala Saha akole ki ayimba amale yes Saha n'akikuba n'atukogamba nti ndowooza ne bwengenda ne bagamba togeza ate omusoga omulaba omusoga akayana bubi bakayanye baba togenda nga bagamba Saha akole ki ye baba Saha ndowooza se muyimba aliko kati mbadde nange ndi mu kukyebuuza nti Uganda apart from King Saha tuyina muyimbi ky'omulala esaawa zino King Saha aliko ya trendinga nga si King Saha esaawa zino kubanga tunokkiriza ffena nti abayimbi baagwa abadde ndaba ku David Lutalo nentunda kubanga yali yenga ye nga buli kadde hit buli mwaka alina okubayo akapya naye ndowooza okuva ku Kabisi Kandagala waliwo ne kolabo gye yakuba kana kayimba kali keyayimba nani ziti yali ne Rema kana kagindi kano waliwo ke yakuba nzeno waliwo abatigachiga Lavu Commissioner okuva ku Commissioner Lutalo ke kayimba kakasemba oguwedde omwaka yafulumya gundi zaali ennyimba 3 mwalimu Red Tomato biki naye tezasukka Lukaya zakumaawo bweziti David Lutalo omwaka oguwedde shows ze yakola n'ezimu zakola ki zamutuulamu ng'omuntu guno omwaka nzoga nti mwaka just mugize mangu naye Saha olwedde ye yakoze eki yayiseewo yakubye P2 banaye kali oli omusajja ayina omutwe P2 kati nebuuza bano bagundi bakenzo bo bagenda mu byabufuzi Kenzo ne bwali tabagamba nti oyo dedda osegeera bagula bito mutujju bali muzakuwemula osegeera bano bagundi bano ne munono yani ono puzzle akupona ujasa boza kuwemula kakati Uganda ekyali ku muyimbi ogwo King Saha akikuba wano wadde tanza okubeera gundi wona nti no gyali naye wano mu Uganda yo mwaka omuyimbi waffe ye King Saha yo mwaka oguwedde teyagenda ke Lyantonde by the way yajjayoko Lyantonde ekisaawe kyajjula Saha just ayina engeri gyakikuumyemuko ayina live performance ate bw'ogamba nti akube freestyle teryamusinga King Saha ye muntu addaawo n'alaba ekintu n'akiyimba kati ne munyumirwa ne musanyuka busanyusi abantu bava wala tujjukiramu King Saha nga yakajja kuba simanye mulirwana yoyo nayo naziki najja Sawa zino ye musajja y'omu ku basajja abayimbi abaliko ensangi kitegeeza nti ekintu kiwaakadde okiwamu akadde naye era okakiwanga okimanyi nti waliwo koki waliwo sebo n'abatavuddeeyo nga ekintu akiwadde akaki n'ayimba ekyo kituufu n'akiwa akadde nomanya nti yes oba najja n'ayeetingayo olumu n'agwa bangi kati nga ono gundi ono yakubye Angela John Black by the way abadde yagwa naye Angela n'amukomyawo ate nayo hit okitegeera yes naye nze kyengamba nti King Saha buli limba lwafulumya ebeera hit
buli kamu kasooka w'amatu ogamba kikyufu omusajja muyiiya akati yakingisa akati saawa zino ba David Lutalo 218 awo 18 awo abiri Lutalo baba naye nga bafulumya Sylvia's manyi sijua kino na kino Grace zonna sebiseere bye naye yaliko kati ndowooza akasente ke yako government kati ono gundi is the number 1 kingisa saawa zino akadde kano yaliko akadde kano kalina amasanyalaze akasajja kalina amasanyalaze ate naddala mu bibuga bakagala nnyo ola naawe okaagala. Yes, of course. Bakati enyimba tonza kuba nyimba 3-4 natokubira kingisa so yakikubya abantu bamulaze omukwano ono munaffe yali owa Fangoni ono gundi ono ani yabulirawo omusajja wattu ayo naye twakoma wano tugambye abantu bali mutalo negundi ono n'omukunja atasera najjayo shows zonna ze yali ategeseeyo naziyita n'agamba nedda kati tupozinzeemuko ajja kuba tubulira ekiki ekijjako simanyi oba lenskini omuziki gwamuweddeko kirabika ante naye yali yenyigira nnyo byobufuzi naye nedda negundi ne saha naye jjukira naye ali ku gundi era kyekimu kale tugambe season ya kingisa yeno just okubeerako naye nagira nashayini naye kakole ku center agenda agule ku farm abina naawe ayongereko saha mugagga anti alina kwongerako kakati ba David Lutalo akasente ke bakola myaka eje esate ejiwedde mabega bwate bakakozesa bulungi sawa zino ke kaddako kaaba bwe baba akakozesa bulungi kakati sente bwe ziba ziganye mu kuyimba alina okudda mu farm nagira yente zaawo nategeka ebintu ebikalu kubanga wano tukola kati saawa zino nga bwe ndi okukola nkola nteekateeka bigenda kugira bukadde bwange oba biro nga nkoze ntya olidde esebo nkoze ntya ositegeera obukadde bwaha butuuseewa nawo ebintu byogaba okola muteekateekera obukadde bwo atusiwa n'obukadde bwo anti kati ngambye kati kano akadde kano koli okozesa kano oli mukola kola ng'olina byoteekayo ebbali byoteeka ebbali n'ogamba kino kyo nkitaddeyo bw'oba okikubye zimba ennyumba bw'oba okikubye gula ku poloti kakati bw'oba otuuse mu kaseera kubanga akaseera kajja kutuuka bagambe nti Masanda yaliko Mugi yaliko naye era siolaba nti bangi babaddeko ate ne bagira ne bavaawo nga tebagize badde n'ekimu bakireva gye baaliko anti beeteekateekera bubi sente nga bazirina by then endongo temwali sente kirabika nga kati andi katolaba kuba kati kireva gye ye muntu gosanga nga yagwa flat yes ninga yali bagezaako mukwatakwatako bano bakimenkere bamukomyawo banakuba binyuma byetya kireva gye ne alien skin but teyadda ngulu yasigala nga bwali ate nokola kuno mulimu emikisa mulimu osobola okukola ennyo n'otabaako kyojjamu oba sente n'ozifuna nezifa ate waliwo oli akola sente n'akola atya n'azifunamu okitegeera kakati kireva gye yakikola n'akikuba abantu ne bakola ki ne bamwagala naye akadde kano y'omu ku basajja munnanga ababuze ababulidde ddala ne bw'aba yakozesa akantu ako ke yafuna ako kaali kayinza okumuyambako okulabika nga atayimusa ekintu kye so kyekyo kabaka saha stop the king ate n'ekiramu okukola muno nga tuva ku saha bw'okola ekintu bw'oba olina omulimu gw'okola lwana nnyo obeeko bizinensi gy'okolawo gy'oteeka ebbali eyinza okuyambako okuyimuka awo nno nkuwulidde bukyanga anti buliriza nkoze nawe ebbanga si bwe kiri leero ekigambo kyogedde kyamagezi ate kyekyoka kyenaakafuna kigambo kyamagezi nnyo kyogambe bira bulijjo tebiri mumagezi anti nedda nze kugambye nze nga ku kyenaawuliddemu nga kyamagezi kyekyo era ekyo kyo kinkutteko nnyo ombuuliridde ssebo sibuliridde gweka bangi bobuliridde nalodde gwe bizinesi oziina wabbala kati ngamba oyo atayina ganda wa
Oyo gwe bayita King Saha. Bandai King Saha King Saha ya gawa Bandai inaliota naweza sema mara neniweza nikabeba kula kama ile Go was never similar